Olubereberye ssuula 49 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Yakobo n'ayita batabani be n'ayogera nti, mukuŋŋaane mbategeeze ebyo batuukako gye bujja. Mukuŋŋaane muwulire mmwe batabani ba Yakobo, muwulire Isirayiri kitammwe. Lewubeeni gwe mwana wange omubereberye ow'obuvubuka bwange era amaanyi gange mwe gasookera. Asinga amalala n'okwekulumbaza, atafugika ng'amazzi agawaguza. Toliba mukulu kubanga walinnya ku kitanda kya kitaawo n'okigwagwawaza, weebaka mu buliri bwange. Simyoni ne Leevi baaluganda, ebitala byabwe byakulwanyisa by'amaanyi. Gwe emmeeme yange tojjanga mu lukiiko lwabwe, gwe ekitiibwa kyange teweegattanga n'ekibiina kyabwe, kubanga olw'obusungu bwange batta omusajja, n'olw'eddalu lyabwe baatema ente olunywa. Obusungu bwabwe bukolimirwe kubanga bungi, n'obukambwe bwabwe kubanga bwa ttima. Ndibaawula mu Yakobo, ndibasaasaanyiza mu Isirayiri. Yuda, gwe baganda bo banaakutenderezanga. Omukono gwo gunaabanga ku bulago bw'abalabe bo. Abaana ba kitaawo banaakuvuunamiranga. Yuda, olinga omwana ogw'empologoma. Okomyewo omwana wange ng'ova okuyigga. Yakutama yabwamanga empologoma ensajja oba ng'empologoma enkazi. Ani anaagisaggula? Omuggo gw'obwakabaka teguuvenga mu Yuda, era bazzukulu be banaafuganga okutuusa Siiro lw'alijja, era oyo abantu gwe banaawuliranga. Alisiba omwana w'ensolo ye ku muzabbibu, n'omwana w'endogoyi ku muzabbibu ogusinga obulungi. Ayoza ebyambalo bye mu mwenge omumyufu ogw'emizabbibu. Amaaso ge ganaakyukanga n'omwenge, n'amannyo ge ganaatukulanga n'amata. Zebbulooni anaatuulanga mu lubalama lw'ennyanja, anaabanga omwalo ogw'amaato, n'ensalo ye eneebanga ku Sidoni. Isikaali y'endogoyi erina amaanyi, agalamira awali ekisibo ky'endiga, n'alaba okuwummulanga kulungi, n'ensinga yakwesiima. N'akutamya ekibegabega kye okwetikka, n'afuuka omuddu akakibu okukola emirimu. Ddaani, ng'ekimu ku bika bya Isirayiri, anaasaliranga abantu be emisango. Ddaani anaabanga omusota mu luguudo, embalabaasi mu kkubo, eruma embalaasi ebinuulo. Ajebagadde n'awanukako n'agwa. Nnindiridde obulokozi bwo, ayi Mukama. Gaadi ekibiina kiri munyigiriza, naye alinyigiriza ekisinziiro kyabwe. Ettaka lya Aseri linaabanga ggimu eribaza emmere, anaaleetanga enva ennungi eza kabaka. Nafutaali y'empewo etaayaaya ezaala abaana baayo abalungi. Yusufu gwe muti ogubala ennyo, oguli okumpi n'ensulo z'amazzi. Amatabi gaagwo gaagagalidde waggulu w'ekisenge. Abalasa obusaale baamunakuwaza nnyo, baamulasa baamuyigganya. Naye omutego gwe ne gunywera n'amaanyi, n'emikono gye ne giweebwa amaanyi agava eri ow'obuyinza. Katonda wa Yakobo, omusumba era olwazi Isirayiri. Ye Katonda wa kitaawo, anaakubeeranga, ye muyinza w'ebintu byonna, anaakuwanga omukisa. Omukisa oguva mu ggulu waggulu, n'omukisa oguva wansi mu nnyanja, n'omukisa ogw'okuzaala n'okuyonsa. Omukisa gwa kitaawo gusindikidde ddala omukisa gwa bajjajjange okutuusa ku nsalo ez'enkomerero ez'ensozi ezitaliggwaawo. Gunaabanga ku mutwe gwa Yusufu ne ku byenyi by'oyo eyawulibwa okuva ku baganda be. Benyamini gwe musego ogunyaga. Enkya anaalyanga omuyiggo, era kawungezi anaagabanga omunyago. Ebyo byonna by'ebika bya Isirayiri 12. N'ebigambo kitaabwe bye yabagamba ng'asabira buli omu ku bo omukisa ogwamusaanira. Awo Yakobo n'akuutira abaana be n'abagamba nti, bwe ndifa muntwalanga mu butaka ne munzika awali bajjajjange mu mpuku eri mu nnimiro ya Efuloni Omukiiti, eri e Makupeera mu maaso ga Mamule mu nsi ya Kanani. Efuloni Omukiiti gye yaguza Ibulayimu awamu n'ennimiro okuba obutaka obw'okuziikangamu. Eyo gye baaziika Ibulayimu ne Saala mukazi we, gye baaziika Isaaka ne Lebbaani mukazi we, era eyo gye naziika Leeya. Ennimiro n'empuku egirimu byagulibwa ku baana ba Keesi. Awo Yakobo bwe yamala okukuutira abaana be, n'agalamira ku kitanda kye, n'assa omukka gwe ogw'enkomerero, n'atwalibwa eri abantu be.